nga tugezeko saidi z'emutukula Tanzania embeera gasobola okuba ate ng'etambula gano galiwo ku Sande omuyimbi gwe bayita Abudumulasi yasula mu nkomyo ensonga yali etya tebamukwatira Tanzania ekivulu kye yali akitegese bulungi nnyo Tanzania gye baali bamututte okuba ate ng'akuba ekivulu kye ku lunaku olw'Essande nga bomayi babitegekera mu No Man's Land era tewali ekwatako tewali tteeka likwatako wadde eyeba No Man's Land tekuliko ayinako bwannannyini kati omukulu Abudumulasi bwe yakuba endongo n'enyuma eri Tanzania ng'amaliriza ssaawa nga 9 n'abategeeza abanywanyi tugendeko wali emutukula ku kilabu gye bayita Queens kumbe nga ne bambega bawulira ne bamulinda n'asooka n'ayingira ne bamukwata omukulu Abudumulasi era olw'Essande ekiro yavaamu ku mmanda akawungeeza Abudumulasi awulira empaka n'emputtu z'abayimbi tebamukwatira Tanzania bamukwatira Uganda amateeka agagamba ebivulu tebiggulwangawo mu Uganda Tanzania tebakulinaako buzibu abamu ku bali mu nteekateeka eno abasobola okuba te nga baaliwo ku kido okuntuusaako eggulire lino omukulu bamuyita Sewanyana Giant Sineya w'emutukula eyo era nga bawunsa ku kirabu egye bayita Queens yagaŋŋamba nti omukulu omululu gw'abayimbi gwaba gutya abayimbi bangi babasibye ne lwaki tebakkuta omukulu wuno nga mbuulira ebyali emutukula ku lunaku olwa Sande ekiro Abudumulasi yasula mu nkomyo amawulire agali omutukula eno Abudumulasi eno najja okuba eno emiziki nga bwekitegeera weyadde bajja eno okweyiiya abegako waisomaka nga gumuliza bafana yajja ne bamukwata babitegeera bulungi nnyo batata Saamu nabo bajja ne bazigwamu abantu bangi bazze nga bazigwamu Enule Mwanje naye ebibadde byateerateeramu nga abawendi bajja ne bakuba endongo yaabwe ne bamala ne bagenda kati Abudumulasi yazze olunaku lw'Essande n'akubamu wano walwegaba wano bayitawo ku Horizon eyo ebintu byayo nga byansobera omuyimbi abayimbi kati olwamaze bamututte mu kirabu emmanga kirabu dukira eri Uganda kirabu Queens kirabu Horizon eri saidi ya TZ naye eri ku nsalo bweti naye saidi ya TZ naye oludda lwa Phoenix motero gyeri Horizon naye gyeri bonna bali TZ kati olwamaze okuba endongo yagikuba bulungi nnyo abantu era baalimu bamuwagira bulungi tanyinza kutoma n'oluvannyuma lwebyo byonna owulira embaga Abudumulasi ng'amaze okuzifuna Tanzania n'agamba ndabategeeza katugendeko n'emutukula ewaffe tubiggule mpola mpola wano ne bamukwatira ku Queens abasirikale baali bawulira eri nga bamulinza akola atya bamuwa emitwalo 18 ayimbireko akirirako abamanyi naye musajja wa masanya akirirako mu kilabu Queens bamututteyo kale bamuwaayo baŋŋambe bamuwa emitwalo 18 eza Uganda bagendeyo ayogere n'okwogera nti bamuwa ssente ezo ayogere ku stage nti oluva wano ngenda mu kilabu Queens gye okukyakalira yali agenda mu kilabu ki yakolera ku Horizon olwabala ne bamuwa akasente ayogere ekigambo ku stage nti oluva wano wakubidde endo ng'agenda akyakalireko mu kilabu Queens naye kilabu Queens jjukira ebi Uganda kati nakkirirayo olwakkirirayo bwati yali yakatuuka abasajja baleeta emmotoka gye bayita patrol saawa mmeka ezo essaawa zaalinga 9 ez'ekiro ne bagipaakinga ku kirabu enyini nekubako akabina bweti nga buli afuluma kibooko buli afuluma kibooko embooko yanyoka muganda wange naawe wakubwako ate nze ndikanyama waawo nze nali nina kubeera awo tutangira bintu butayonooneka olwedde ne polisi nze abasinga babeera bantegeera aya base ye mukulu Abudumulasi ebizibu bya covid obiwulira muze yagulewo endongo wona atubulira obuzibu buva ku kyabayimbi bangi nnyo bava bagenda Tanzania bakuba endongo tebalinako obuzibu wabula ekiwoomereza okukireeta e Uganda mu kirabu ze Uganda eziri ku nsalo bwe buzibu ekizibu wakiri nze kituufu kiri nti ndi kanyama wa kirabu Queens naye mu kubeera kanyama wa kirabu Queens ennaku zino tubadde tetubeerawo naye tebannabeera tusayininganga ekyali nti tuli bakozi tujja zikubeerawo mugagga n'omusinkana wala omugagga omupya omugagga eyagula awo saawa zino yagula kirabu yagigula ku poliisi egirinya nalaawo obeerawo bezaawo obulamu naye nga sikola kwa serious naye nga tukimanyi bulungi obuzibu buva ku polisi ya Uganda bagenda ne aya basi Abudumulasi era Abudumulasi kuolwo yasula munda n'omugagga yennyini kasajja kati ku lwakubeka bamusiba Abudumulasi bamukwata ku Sande n'asulayo mpaka ku Mande n'avaayo ku Mande
ku Mande kawungeezi ne babitunulamu awo ne babawaayo akasente ne bamuta. Abudumulasi naye yali mu kkomera ekitegeeza. Abudumulasi mwennyini ate yasinga n'oddibeeramu kuba Kasagga yavaayo ku makya ssaawa 3. Abudumulasi yavaayo ddi? Yavaayo kawungeezi. Yayisulamu n'asiibamu. Nayeetonda n'agamba tali kiddamu. Naye ng'okutwaliza awamu Abudumulasi yali mu nsobi kubanga yali amaze okukola wano yandikiriza ne yeebaka ettiza eri n'amala n'avuga emmotoka ye n'agenda e Kampala. Naye kati ogenda eri Edi yali amaze okubakubira akalango nti gyagenda okubeera ne bw'ataaligenze. Era abantu baaligenze ku kirabu ne bakyakala bagumidde emiggo kubanga kirabu bw'ogenda e Uganda okukyakala bw'ogenze mu kibanda kya firimu ekikopizi zonna zonna kasita ogimenya saawa yonna oba oli mu ddenja. Abudumulasi muganda wange saawa zino yavaayo baŋŋambe yagenda ku lwokubiri naye ng'abayimbi bandibadde beegenderera nnyo nnyo kibayita emitukula eno woba oze ng'ozze kukolera Tanzania kolere Tanzania omala okukola weebake ogende nkeera ku makya tokyakala ebyetaaga fe abamanyire eno. Okay, naye ng'obuzibu bw'abayimbi baagala okuva e Tanzania ate bakomewo e Uganda. Omuyimbi ajjanga azze kolera Tanzania n'amala okukola e Tanzania ate nadde e Uganda akyakale ate nga bamutegedde dda nti yakoze eki yazze eno n'akuba ekivvulu era olwo babeera bamugoberera ate ne bano bennyinnyira abategesibwa ebivvulu baagala okubefuula bennyini bye bamuwabya baagala okumukyakaza gyegagwira mu mbi ekyo bamanya nze sewanya nawo abaanike tukwagala nnyo muganda wange. Aya basi ndowooza ogategedde ag'emutukula embeera nga bwetambudde yeeyo ndabyeko ne wali bannaffe aba Black Market Records basobodde okuba tebasazizaamu endagaano y'omuyimbi nga bayita Victor Kamenyo. Bulijjo akyaliyo Victor Kamenyo olunaku olwa Mande bannaffe aba Black Market Records basobola okuba ate nga endagaano ye bagisazizaamu myezi 11 gye badde bamaze naye bamusayininga December 22 olunaku lwa Mande nga 11 ekiwandiiko we kyafuluma. Omukulu bamuyita Shadrack General Manager wa Black Market Uganda yasobodde okuba ate nga ategeeza omukulu ono Derek Katongole tetumukyayenako buzibu wadde n'akamu okwetambuliza endongo ye n'ennyimba ze zonna. Ayaya balemedde okukwatagana naye bagamba tebafunyeemu mu ndongo ye ono ye tebamugambye nti oba bafunye buzibu biki nga Brunoke Nina Rose bajja mikalicha bagambye nono ayinza okutabuka ne bamuddukirira mpola mpola ne bamugamba endagaano tugisazizaamu tewali kyotubanja tewali kyetukubanja gegatambula awo mpola mpola ndowooza ogategedde okuvaako Black Market Records n'abakulu abagendera saidi z'emutukula Tanzania ndowooza mutegedde abayimbi abagenda e Tanzania nanti mwagala ekiwoomereze.